Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga tumaze okubeera nga tuweera mu maaso g'omwami, era bwe tutyo ne tubeera nga tumaze okusikibwamu ku mikono. Bwe tutyo ne tulabika nga twasiibula okudda ewaffe. Olwo nno nga nze mpeereddwa n'olukusa okubeera nga mpasa mirembe. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'enkomeredde eky'essuula era eky'akatabo kaffe Zinunula Omunaku mu ssuula Omwana muwala Mirembe. Okutuuka eka twasanga Kirimuttu ali ku migamba era ng'akikijja na bukikijjanyi olw'ebiwundu bye yatuusibwako. Kyokka yatusanyukira nnyo era n'atusika mu mukono. Nga tumaze okugenda mu kayumba kaffe era nga Mikolo amaze okunnyunga omukono kubanga yali mukondwa, Mirembe n'ajja n'atuula awo emitwetwe. Yassa ekikoowe n'agamba nti, "Kazi tewakyaliwo nkonge wakati waffe okuggyako obuvunoobo n'ekiwundu?" Omwana w'omuntu yeesiimye ate amaziga ne gamuyiika. Mu kaseera ako mmeeya mwe yamuyitira n'afuluma. Bwe yadda n'ajja ng'asekaaseka, ne mmubuuza ky'aseka. Ye kwe kunziramu nti, "Teeba, golowooza abaffe nseka ki? Ko nze simanyi ky'oseka." Ko ye Mukama. Kirimuttu akkiriza mmeeya afumbirwe Mikolo, n'enfuuwa ekiwanga nkizza munda. Ye kwe kumbuuza nti, "Lwaki okyewuunyizza?" Ko nze nali simanyi nga baagalana bwe batyo. Bwe nabiwulira emmeeme n'etandika okunkabasana, okutetenkanya n'okulandagga ng'egezaako okutegekerako omunaku eyali yakatwetonnyamu. Eby'omu maaso kyokka byankengeterereza bwereere emmeeme kubanga tewaayita na kaseera nga Mirembe, mmeeya naye tebannalojja ku lumu. Ebiseera ebisinga obungi baabeeranga bonna mbu ng'ababuulira eby'ekikazi ekikulu era ng'akisimbira ddala ne kiroka. Olwali olwo Mirembe n'ajja okundabako era nga n'embaga zaffe zengedde. Tuba tunyumya ne ndeeta ekirowoozo ekyali kimaze ebbanga nga kintengejja ku mwoyo nga njagalako omunaku afumbirwe kagulu tulyoke tutondewo olujegere kakobogo olw'omukwano n'enju ya Pyati. Awo ye kwe kunziramu nga bw'ajuuka ate bw'amwenyamu nti, "Ki? Afumbirwe kagulu? Muntu ggwe togasa. Ddala ogenza okulaba nga kagulu oyo omwana w'aboffe amugyamu? Nedda, nedda, tayinza kumufumbirwa. Shiya, nga ye nno ani akkiriza? Ate ebyo eby'omukwano gwe gw'owaana ndowooza tegukyetaaga kuvujjirira oba okugabirira okuva lwe gwamala okwekansira n'okwesowolerayo luli mu ddwaniro. Byasibuka kwani? Si kwoyo kagulu wakako gw'osuuta. Muwube nno mpola ggwe tomutukuba ennengerenge. Kagulu kankwali, kazzi mukazi wattu olw'okuba omunyage ne kaakano bamuwumirize era. Ye bannange, ne bwe kwandibadde okutambulula omukwano oba okugukkantiriza era ndowooza ko omunaku si ye yandiwongereddwa. Weewaawo ekirowoozo kyo tekibadde kibi, naye ati embuga kati oli muganzi bulala mbu. Naye nedda, muntu ggwe tonfuusa wa lugambo ate ekirala ndowooza walwa. Ku baffe bannyinimu omuntu twamala dde okumulabira omuntu we batuukana. Ye bannange, muntu ggwe oli muzibu. Kale oyinza otya okusalira entotto ku muntu atali wuwo? Kazzi mwenge gwe gukutta, n'owaffe gwe twesiimidde omukaali gukuwa. Kasita naye mwana muzaali, naye tulabanga nnaku za musajja atali mwesiimire. Bwe bambuulira omuntu gwe bamulondedde nga y'omu ku bavubuka abazira be twalwana nabo, omuntu mulamu ddala era nga baamala dda n'okusimagana n'ensanyuka nnyo kubanga newankubadde nga ko omunaku yali ataasizzaako emirundi 2 naye olw'okukula nga yeesiisa yali ng'alabikira ddala ng'omuwala omuto kabogo atazaalangako. Mirembe yava ewaffe nga buwungeera
era bwe yali ansiibula n'aŋŋamba nti kazzi olulisuukanga konze ddala olulisuuka. Nassa ekikkoowe n'antunuulira n'aŋŋamba nti amaaso go magonvu nnyo, tegakusaanyiza kuba muzira, wasaanira na kuba mukazi era ndowooza wafaanana na nnyoko. Ne nseka naye n'aseka n'atambulako ate n'adda n'ambuuza nti kazzi mikolo omuyita otya? Konze mukulu wange. Ko ye nti ekisiru ggwe, naye maama obwetowaaze bwo buyitirivu. So nno okuuma lubugo olowooza nga mikolo teyatubuulira ne mmeeya eby'obulamu bwammwe bwonna? Konze yabalimba. Ko ye sikisuubira. Konze ye bannange onoddayo ddi ewammwe kibiggwe, obudde bubuno buzibye. Ko ye oswi kunzizaayo bulijjo, naddayo sikyalaba nnyo nakyentya. Ye lwaki ovuma nti ndi kibi? Konze kubanga oli. Ko ye kale kasita gwe oli mulungi. Konze ne bwesiibe. Ko ye onzibiriza n'obudde weeraba ggwe. Ne ntulika ne nseka n'aŋŋamba nti kale nsekerera ggwe nange oli nsanga. Konze nga ggwe owungula ku kitaba. N'aseka era nange bwe ntyo n'agenda. Nze bwe nagwawo ne ndoota nga nnyimba. Ampuliriza omulungi, nkwebaza okubeera nga osobodde okutambula naffe ssuula ku ssuula paka we tufundikiridde akatabo kaffe ezinunula omunaku. Tujja kutuusa okwetonda kwaffe eri ebigambo ebitayatulwa bulungi n'okubeera nga mu katabo kennyini ewamu bwino teyakwata bulungi ne kitatuwa nsoma nnungi, naye nga neebaza buli muntu atutte obudde n'agoberera. Tusisinkane mu katabo akanaddirira kensuubira nti oboolyawo kanaaba nako kanyuvu nga ketufundikidde. Akuume atakumira mpeera.